My name is Dj.Senior'B representing Sakata Vibes. Manyega Mugongo yali ku kamera mpola wano tuzze tukuletedde updates ebyo ebintu ebiba biguddewo nga tuba tetubyetegekedde naye nga ate wali ku Sakata Vibes tuba tulina okutusaako ekituufu. Waliwo ekintu ekijja nga mutuufu toweetaga wulira lugambo era nga luba lugambo ffe tulunoonya ne tukuletera the original, the reality, the fact about it. Right about now tulina omuyimbi ono muyimbi sabayimbi ate nga muwandiisi wa nnyimba takoma kuzeewandikira wabula awandikidde n'abayimbi abavaayo n'abaleeta nga temubamanyi ne babayimbira ate ne munyumirwa nnyo. None other than 14K BWONGO. Je baleko mzee. Kale sebo je baleko. Sakata Vibes. Sakata Vibes mwebale okubeerako. Mwebale kwagira DJ.Senior'B. Chechiro. Andi fit sina tamu. Ngoli munaku wavu. Ocha mukanga tuli. Bibaawo lwa Kenzo. Naye bakubako mchala. Tuveyo. Chechiro. Tewali blood. Fresh kid ali ati. Ali fine. Bajeta batya group yammwe DeTexas. Mwali mulesa abayimbi abalala abato. Ngani nani? Stone Age, waliyo Stone Age naye wammwe? Yeah. Naye Remake mwali mumuteeka mu field si. Asoma. Kati simanyi kubanga kakati. Engeri kyaliyo. Naye ebibaddeyo byonna mbadde mbimanyi Rema asomera Masaka ate nga ali mu Kisulo. So obudde buba butono kuba ate ffe tuliwa muli mu kibuga. Oyogedde ntino engeri gy'otakyaliyo. Nalaba Facebook post yo nga otutegeezaako ffe bafaani bo nti ekintu kya DeTexas okitadde. Kiki wali tolya mmere bali bakulyako emmere? Buli muntu aba n'ensonga lwaki ava mu kintu. Buli mukyala era aba n'ensonga lwaki anoba, buli musajja aba n'ensonga lwaki alekawo mukyala we. N'ensonga ziba zaabwe era. Ekisinga obukulu mwami n'omukyala. Ekisinga obukulu bwantu kumanya nti nno kali naddala mu bizinesi oba olina omanyisa abantu eno navuddeyo takola nsobi oli ayinza okukwatagana naawe lwansonga tewavaayo bannyonnyola n'obutatambulira mu kintu kikadde olina abantu bannyonnyola. Yali takusayininze naye tuba twali nga nali nsayinize awala mu kuvaayo neŋŋamba nvuddeyo naaba nga tewaaliwo mbeera mbi kitegeeza bweba yali agreement yali eweddeko bweba teyaliwo kitegeeza mba nvuddeyo mu bulungi. DeTexas yalimu badansa bali bakyaliyo? Bakyalimu. Kati bakyaliyo. Mwalimu badesigner b'engoye bakyalimu? Designer akyaliyo. Yesigama nti basically wa Texas yo kimuli akiramu ne kakati era yanyambaza 246 fashions. Kyakabenyo kiki ekyavuddeko buzibu because obanga gwe abadde emabega wa Fresh Kid oyo muyimbi munene nnyo mu ggwanga ekyo kiba kikufula proud okubanga osigala n'otambuza ensonga mu bulungi oba mu bubi. Era buli muntu yandibadde asuubira naye ng'omusajja oba n'okusalawo era mba nina ensonga zange lwaki nasalawo nendekato Fresh Kid gwe naleeta. So ne bwe nazibabulira nga bwe mbagamba era tezijja solovinga mbeera eriwo wabula okujjako okubulira abantu ekiddako n'ekigenda mu maaso naye nga ensonga zo zaaliwo era manager Francis yazimanyi lwaki 14K takyakola naye. Kitegeeza zivudde wala kuba tosobola vauve mu bbanga. Sisobola era kugamba nti nno kati okuva mu Texas kyanzijidde lunaku lumu oba bbiri neŋŋamba kanveemu. Mubaawo n'ensonga zammwe oba naawe ne kuova n'ogamba kankole okusalawo kuno okuba okusalawo kunene nti naye okusinziira ku kino kankole bwenti ne bwenti ate. Gwe wasanga Francis oba yakusanga? Mwesanga? Yali akola ki by then? Era yali mu Texas nenge erimu badansa. Kwanza ojjukira akamessage kewampeereza ku WhatsApp n'oŋŋamba twaleese omwana naye njagala mukuleetera. Then wali tonaba kujja omwana oyo ne mulaba nga mumutaddeyo ka Facebook. Kugwe ne manager Francis ani yaleeta Fresh Kid? Twamusanga ffenna. Watwali tugenze ku show ne tumulengera ne tumulaba nga performinga era enteeseganya ne zibeerawo wakati w'abazadde ne manager kuba naffe yatutwala eno nga manager. So omwana najja ng'alina ekintu kyakola ekirala ate ne muteekamu ekyanga n'aba nga akoze ekikye. Kati obadde olina ennyimba z'obadde okola ne Fresh Kid empya? Nze twakoma ku tip tap. Kava mbadde temukyala?
Ambadde sinaba mukolera luyimba lulala naye nga era alina oluyimba olubadde mu process. Yeah. Nga gwalulikeera. Olwo sinze nguliko. Kati awo mu period yawo tewali bantu bajja nga bagala muwanyimba muwandikirayo. Kuva dda wano nga bamaze otegeera nti era bo bajjanga ne bajja ne muba ne kyemuliko kyemumanyi kyemutambulirako ne kyemwagala ne omwana kyakola ki kyayagala kyanyuma ekisinga obukulu budde senza obudde nabulinanga buli lunaku. Waliwo manager Francis wabeerera nga alina ebimukutte ani abadde abeera ne Fresh Kid? Of course nze gwe abadde abeera naye bw'aba talina taatawo abeera ne manager oba abeera nange okusinga nze muwawa naye nga taata we abadde abeera naye ne kakati gy'abeera kuba asoma gy'ava n'agenda ku ssomero ku weekends n'agenda mu Texas. Kati nina ekintu ekyali kyembuzaabuza kansoke nkuggyeko ku mulamwa katono. Taata wa Fresh Kid yali yasayininga akalagaane ak'okusharinga ku ssente zivudde mu performance za Fresh Kid. Abadde akyazifuna bw'aba yakasayininga era kakyagenda mu maaso. Bali mayenge neji atandika okuyimba ebintu ebisayiningi tebimala gava okujja era nga bivuddewo nampapula. Njaga okubuuliza gwe mu Texas wavuddeyo nampapula oba tewayingira nampapula? Ffe mu Texas tubadde nga baluganda eri abadde famire kuba ffe twagitandikawo. Kati ovudde mu famire omutakula n'ava ewaka kyengaba takyayagala waka ero ddayo era nkyasobola okuddayo ne tunywa mu kacaayi nenzija nenkola emirimu egyange era tuli bannayuganda ate ffena tukyali mu music. Ngezaako okwagala okumanya manye nzisagala nnyo bintu byakuwayiriza wano ku Sakata Vibes ffe tuba na mazima gokka. Abaana boogera ku social media awo mbwe simanya either gwe oba manager Francis mbwe waliwo akakyala akabadde kabasumbuwa n'ogamba tojja kubisanya na boosi wo kookite. Anti kakati ensonga y'omukyala tesinga ate birubiriwa byaffe byatugatta ababiri si nsonga era buli omu alina choice okulowooza kyayagala kuba tebamanyi ansa ntuufu. Naawe olinza oba olina ansayo nze yange eri ku ssente bw'aba taata wa Fresh Kid yabasanga nga mukutte omwana mumutambuza ekyamulema mujjamu edda yajja n'afuna omutemu gwe ng'omuzadde nga gwe omuwandiisi wali ofunako katiyo. Management yali erina okufunako era kyemmanyi muwabiwera byonna mwalaba percentage nga bwetambula. Management erina manager alina bazadde balina omwana alina. Kati bwovaayo kali akatemu ako oba okaleseeyo ate kati kaba kaki mba nkola ki? Ate contract mu bulamu eba ya bulamu ena kusiibula Sakata Vibes. Kati ekiriwo bw'ovudde mu DeTexas oddawa management ngena bangi balagamu nge kinene wiiki emu ate nga tegenda nawera mbalaga abantu ngena otandika okukola nabo kuba ekisinga obukulu kale gyova wakulu kwaye waba kutusiza woli ekisinga obukulu genda mu maaso Fortini Kag azaako kyagenda atya mu maaso ate ne Fresh Kid naye azaako kyagenda atya mu maaso bye tulina otunuulira kati tuyambagane. Olina akayimba akapya which is Teeba okuva mu Texas kituufu oba which is Teeba. Thank you so much. Abamuyise Fortini Bwongo musajja rapper lugafu artist ensonga bwazo bwazikwasaganya so tujja kuba tumuddira kuba abadde brief nga ina wadduka tujja kuba tukwa updates agambye agenda kuba twanjulira management ye empya ajja kuba tubaleetera updates mubenga mumanya kyekiriwo kyekiddako yama DJ.Senior'B myself wano ku Sakata Vibes bamanyiga mugongo ya kiriko. Bless everybody, don't forget to subscribe, watch everywhere, we appreciate. God bless you.